Sisters okutuwa story ali mu Africa naye ebweru wa Uganda. Alina ekibuuzo nti yandiba omu kwaba abantu abalangirirwako obutabeera na mukisa mu bya relationship. So simo twazalibwa abaana 9 mu mama ne taata. Twazalibwa abaana 9 mu mama ne taata era nga ffe mu kwaba abaana 9 ffe tusembayo tuli basatu kangambe kale nze ndi mulongo waliwo ne mugana nange n'omulala asembayo amanya sijja googera kuba bayinza okuntegera n'ekyenkolera sijja kwogererayo kubanga abamu bammanyi. So twakula nga mama batulabirira ne taata nga tebatujuza yadde nga sente tezaalinga nga weeziri awo naye nga tebatujuza. Esijja gamba nti kale twabeeranga awo ng'olwabi taata emmere yagireetanga ewaka mama yatufumbiranga nga mama era ngero mwana wanaabira n'abaana be ngeyadde abamu tebaabeeranga babe naye nga ffe n'atuyisa kyenkanya era n'abamwogerako obubi batini kubanga era ffe mama waffe yakuza abaana abatalina waayita n'essaawa ya leero nga bali ewaka abaana abatalina waayita n'abaana ba taata naye nga ffe nze nakula nze abamu simanyi nti mama si abazaala olw'omutima gwe ogwalinga omulungi. Naye munnange twakula ne tubeerawo ne tusoma abamu ne batandikira nga omanyi okufumbirwa naye nga so zimmo mugawunuza munyimu osobola okuzaala abaana bo nomanya nti ozadde abaana kaŋŋamba ozadde abaana bwe bati oba ozadde abaana 5 naye mu abo 5 mulimu bw'olaba bo n'ogamba naye Mukama Katonda Mukama alitwala abaana bange bano njagala abe kino bwe kiti kati so zimmo naffe mu famire yaffe tuli ekyo mama yakyogeranga tulimu abaana 2 mukulu wange omuwala mu bawala nange ngera mama gamba naye abantu bagamba abaana bano gye baakoma ofaanagana gye baakoma n'empisa n'obukakkamu banenga sozi mofi ndi mukakkamu nga sijja gamba nti nyinza okuba nga siri naye ng'ate kale nga bo abandaba ne byembeeramu bo bakyogera n'abantu bembeeramu bakyogera. Twakula nga ffe tebatukkiriza genda wummula taata waffe takkiriza dde mama kale balinga nga bajja ne batwala nga taata tugamba genda obakimeyo gye baba tutte era ffe twakula nga tetuwummula era twagendako mu kyalo njujukira oba nali mu topu kiraasi twagenda ffenna taata yatukwata n'atupakira era olumula yerwaggwako ffenna n'atukumyawo naye byo nti nogenda mu baganda ba maama teri basenga baffe tewali kubanga kale ffe batwogereranga nga bagamba abaana bagundi bannange balya fayini twalyanga sijja kwegaana naye nga ne bye twalyanga byabangawo ng'era n'abaana baagala nnyo okujja ewaffe balinga baagala nnyo okujja ewaffe lwa nsonga ffe twalyanga bulunga bagamba banaye tugende ewa maama gundi bannange atuwa emmere nnyingi bannange akubete essowaani ateekako emmere nnyingi obubiba byennyanja bannange ye nga ateekako ebyennyanja nga kiramba buli omu kwegamba abaana be bakulira muyembera ffe Mr. Sozi maama waffe yatuwanga emmere kubanga yabeerangawo sigamba nti byalinga byakusuniriza era wewabeeranga nga tewali nga tumanya tewali tuli bakulya nno leero kawunga wiiki era nga bakaleeterawo ne kabeerawo nga teri ebyo mbu ate kiki kakati onange tukuliridde ng'era omanyi nsomye paka senior 5 nfunye olubuto nalufuna olwo tusenguze tulina gye tuzeeyo sayidi gye sijja kwogera nfunye olubuto tugamba olubuto balugyemu mama nagamba bannange nze mu kugyamu olubuto sissaako omukono gwange abajjamu mugyeemu naye nze tisiteekako omukono gwange munansonyiwa olw'ebiyitaayitawo bannange bakati njeeno nina wenyimiridde kakati nga olubuto lubeerawo nga baganda bange beekalakaasa maama omwana tuggyemu olubuto mama nagamba bannange olubuto mululeke naye nga sozimu nga nkwate nga nzaala mwana nno ekyali kibogezebwa nasoma nze nkyali muto ate nga bannenamu essuubi kubanga ekintu tebaali tebakisuubira nga tebamanyi nti noba ninaye n'omusajja nga tebakiwuliranga nako kubeera nali ne mu ddwaliro nga ngenza okuzaala taata wange olwamugwa mu matu n'agamba
gundi yazadde tatawe katazirike kuba ayita kisuubira nga takisuubira yafunyisa olubuto omuvubuka yali ayagala omwana we nnyo ng'era amwagala kubeera yamutuuma n'amannya nga n'omwana sinnaba namuzaala go ng'amannya yagamutuuma dda nezaala bulungi omwana n'abeerawo naye omusajja baŋŋaana obbeera naye olw'ebyaliwo omusajja yannemba omusajja yannemba ekika tuli awo tugenda okutegeera omusajja tweddira omuziro gwo muganda wange amuyita amubuuza mugamba ssebo amukubira essimu njagala kwogerako naawe natandika omugamba nange baalibanga biki naye nange nagenda okupya tugenza okunoonyereza biki nga nange ndiwo ekigwa kikaki ono kyeyeddira n'amugamba naye kakati era mugenda kweta lwa nsonga temugenda kubanga mweyita amannya geegamu omwana bamutuuma erinnya era omwana waffe erinnya eryalina ddala nnyo ku kikala kataata we yeefuulafuula abeera awo mbw ate omwana tumutu ng'omwana wange mbw waba tula P7 mbw alina kukozesa amannya gali katugamba bibeera bineerakiza omwana wanatuukira mu P7 ng'akozesa amannya ga kika kyange ate nga nange bawulira ge gange bannaye nembeera awo ne bintabula omutwe sozimu nembeera awo nga sikyategeera naye mukama nannyamba nti kale omwana wange yadde wali yadde omuziro saagala agogere mu banne babeera mu banne ne beebuuza tekwajjukira abaana babaganda bange bamanyi ffe kitoddira ate n'oli bw'aba ayogera bagamba wamma ono yeddira gundi ate nga ne gundi gye ne mama we kyeyeddira biki babeera babibuuza ntandika okubibuzaabuza era erinnya twamutuuma ddala kati munnange nembeerawo kale nasigala kumpa buyambi nembeerawo ewaka nasigala kumpa buyambi nembeerawo tandika okukola emirimu egy'enjawulo so zimu nze nkoze ku mirimu naye nga munange ne benkolera bansiima so zimu nze ninako omulimu gwe nnakola awantu awamu naye so zimu nga nkola nga sigamba nti mmenyeka nnyo omulimu gwe twali tukola so zimu gwe nafunirako kuba nadduka na buddusa ewaka ne bannoonya mukwano gwange nga ngambi jangu tuge tudduka eno ofune omulimu gw'okola so zimu nga wemba nkola waliwo nkola okuva ssaawa mpaka ssaawa 6 so zimu nga nze ssente zange maze zifune emali gye babeera bampadde okutunda eyange ng'eweddewo ng'abantu bangamba bannaye gundi tutundireko kati omukyalo omu nampita naŋŋamba toddamu kutundirako abantu babi oba omaliriza byokola dda ewaka weebake nembeera ekyo nenkiyiga ebyo nembivaako nembeera nga nkiyize nga sikyatundirako bantu batesite nga neebuzaabuza olina wangamba nange ntundirako speed nga neebuzaabuza kati kankuzeeko kukemabega nga nkyali lubuto nga twali tufunye etuzze nga ngamba kannemewo muwogo so zimu nga nnema muwogo so zimu muwogo yamala omwaka mulamba mu ttaka so zimu muwogo abantu omu yabalemu okujja mu ttaka muwogo nga yabala muwogo ne bamukuba ebifaananyi muwogo nga munene bunanga beebuuza banayo n'omwana yalimye muwogo ono bananga omwana yalimye muwogo so zimu muwogo yabala banaye nga munene ate nga mulungi kati ne wabaawo neiba waffe andaba nga mmojjaeyo twayita akatw akasengako okwo oyandaba nga mmojjaeyo naŋŋamba bannange gwe yalimye no muwogo nange njagala ewange ojja onsimbireko nkumusimbira jjukira so zimu munnaye nange nali simanyi munnaye nga nkwata omukono nga nkwasa ne muwogo kati nga muwogo tulina muteekayo ffenna mu ttaka era ekintu kyo nakigambako maama wange bannaye maama yamuvuma bayomba ne maama n'agamba ekintu kyokola otyagala kulaga mwana wange mukuno biki ne bayombamu ne maama era ne twawukana n'abo bantu ne tuvaawo so zimu nze omuntu eyayagalwanga taata wange kale yadde nga teyakindaganga naye so zimu taata wange nze yanjagala olaba ne babeeranga nali muto
kale nga simugamba nti nze gwalina obuwulira naye ng'era ankubira essimu naŋŋamba mwana wange omanyi nti maama wo kino weekiti ne weekiti bannaye nga mbuwulira nange nga mpulira ennaku nga mba mpulira nga njagala kaaba neŋŋamba kati bannaye kati ngenda kola ntya kati lwaki babeera babiŋŋamba bino bwe biti kuba kati maama kwegamba nange mbuba ekyokukola kubanga ne sayizi gyendimu nga tebalaba taata ayinza okunkubisa leero n'oyitako keeno nomugamba taata nja kuyitayoko nja bamaliza byenkola ngenda bannaye nga taata atandika okubula naŋŋamba baganda bo bazze wano ne bakola bwe bati ne bwe bati ne maama wamwe nagira bwati kwegamba nembeera awo nga mbirowooza ne bintabula omutwe nembivaako Suzi nembeera awo nga nange kale bibeera binnumya omutima Suzi nze saagala kintu kinnumye nze mutima gwange gutendewalira mangu ate gukaaba mangu zisimanyi saagala waliriza nnyo mutima gwange Suzi yenze omuntu omukkakkamu abantu gwe boogerako Suzi abantu banjogerako obukakamu si mu kyalo ewaffe gye banzaala si mu bantu bonna bembaddemu bonna banjogerako bagamba naye omwana oyo bannaye mukkakkamu bannaye omwana oyo naye Suzi ekisinza okummalako emirembe basajja Suzi oyo namala okuzaala oyo omwana wange ewaabwe agendayo ewa taata we newaffe ajjayo ne tubeerako kko naye ewaabwe si wala nnyo taata we alina akasente amuweerera alina akasente nembeerawo Suzi nga bwenjiya obulamu kakati awo ne wabaawo omusajja omuvubuka omulala nkwana Suzi nensooka njagala omusajja naye bannange yanjagala Suzi omusajja muvubuka sijja mumikola yitazaalangako bannaye Suzi omusajja yanjagala omusajja namwagala n'obulamu bwange bwonna Suzi nga tubeerawo nga nfunisa lubuto tubeerawo n'omwana naye omwana nga mwagala mwana wa mufaanana okufa okufi amutimba ku TV ku Facebook akola atya Suzi ekiseera kyatuuka sijjagamba nti yatuuka wabula yali omuntu omu yatwawula yali mulamu wange yaŋŋamba nti nno gwe nno omusajja we ayinayo nno mukazi eyazadde nemugamba ekiki yaŋŋamba mbuuliraako muganda wo byakola kuba kati muganda wange yali yamuzaalamu omwana mbuuliraako muganda wo byakola nange nkubuulire kuno muganda wange byakola ki byakola neŋŋamba nze nno ebyo sibisobola ye byakola ki byaŋŋamba naŋŋamba okimanyi nti nno baawo yazaddemu mukazi naye bagambye nti nno gwe yabadde amulemesezza okuzaala ne bamusaala ekiso Suzi nagwawo ekigo Suzi nga siwulirangako ng'oba ayinayo n'omukazi omulala Suzi nga sikiwulirangako mu kamwa ke Suzi nga sikisuubira yadde nze nga Suzi simanyi nosobola kunnyonnyola naye omwana yankubirawo eggambo nti bagamba bati bamusaze mbunze mbadde muloga nembeerawo Suzi omutima ne gunkuba nengwera Suzi obulamu neŋŋamba ye bannaye omuntu agenda kukola atya bannaye omutima ne gunkuba nembeerawo ntandika okukaaba netandika okukankana bannaye oli yaŋŋamba toyogera naye nga siyinza butakyogera nemukubira essimu nemugamba owazadde omwana ate mwana ki ani abikugambye bannaye nga nalaba nga sisobola kuguma Suzi nga nina kyogero kifulumya nga mpulira amaziga gampitamu okuva ku olwo omusajja n'akyuka kasita nakitegeera nti alina omwana Suzi nga naye omukubira essimu Suzi omusajja takyakwata omukubira essimu ogenda okumugamba nti ffe tetulina kyakulya owulira eri omwana akaaba Suzi ndowooza n'awulira naye nga muli akoya amasimu gange bannaye nga mpulira Suzi mu COVID jjukira omwana muto ku Suzi nakoga nembeera nga akati ng'ewaka mpulira saagala kubeera na muntu mpulira nga nze emirembe gimpeddeko neggalira mu nnyumba nenkaaba nina ofumbira eno omwana bannange Suzi nakoga ndi mutono naye nakoga nga abantu beebuuza ekinnuma tebakitegeera naye nga nakabiridde taata ngambye omusajja muleke ojja afuna omusajja omulala Suzi nakaaba naye kaakati lumu omusajja oyo yankubira essimu naŋŋamba taata wo n'omwana owookubiri yankubira essimu naŋŋamba gundi
bannaye mpulira embeera ennemeredde. Singa obadde omanyiko ow'omuntu yenna gw'omanyi n'ontwalayo. Kaakati ebyo byonna bijja luvannyuma ne ŋŋamba kitegeeza na luno we yankubira essimu yali baagala kgendayo kumanya oba mbalogo oba si balogo. Ekiro kyonna kyanzizira ddamu namugamba wabula simanyi wabula waŋŋamba oli mulokole munnaye saba. Ekyo kyanzijira luvannyuma nnyo nga nnemuddeko naawe ndagiriraako gy'olaga. So omukazi ndoza oba yali lubuto oba nze simanyi. Bannaye ne ŋŋamba ekitegeeza no yannemerangako ng'ebyo byaŋŋamba. So zimu ne ŋŋenda ewa nazaala wange yali anjagala nnyo mu embeera nga njagala nnyo n'aŋŋamba sooka ojje n'ambuulirira n'aŋŋamba mwana wange guma ebyo bibeerawo mu bakazi basajja babikola. N'angumya omukazi bannange yangumya ng'akomawo ng'andeetedde ebyokulya ng'akolamu mu kifo ekimu ekyo ng'akola mu ddwaliro naye sijja kwogera ddwaliro ki. Bannaye ng'akomawo ng'andeetedde ebyokulya mukazi wattu angumye nga nsuzima amaziga gampitamu mpulira wanfa omusajja ng'anzita. Ne ŋŋamba oba mukama singa oba emmotoka emukuba. Ne ŋŋamba oba singa oba afa oba afa. Bannaye suze ŋŋampulaninga ebintu bingi ne ŋŋamba naye mukama omwana owange yabeera awo n'essaawa paka essaawa yaleero kati omwana agenda mu myaka 6. Suzimu omwana owange omusajja ne wagenda ewaabwe talimukuba kifaananyi oli we bateeka ku TikTok omukyalo oli owange tebamuteekayo wadde ne wagenda ne wakyalayo. Era beekwata bokka ebifaananyi ne batiima munnaye ng'owange ali eri ebbali. Tebamuteekamu mu bintu byabwe ne wabanga gyali ogenda okulaba yapositinze naye nga bapositinze byabwe bali 3 n'omwana waabwe. Ne kinnuma era ne ŋŋambako sisitange ne mugamba naye nkubuulire sigenda kukkiriza mwana ono okuddamu kugenda kyayika bw'atuuka eri bamusosola. Kati mwami yatuuka n'okuŋŋamba wabula engeri gy'oli eyo gy'okola ogenda kuleetayo haafu nange ndeeteyo haafu za school fees. Namugamba ekyo tokiddangamu. Ojja kuzisasula zonna ssente school fees oba mmeka ojja kuzisasula bw'omu. Tojja kuŋŋamba nti n'oyo gw'olina naye mugatta nga mubeera wamu muzigatta. Ne mugamba ebyo nonsense tomuŋŋambanga ojja zikwata ojja zisasula. Kati ne tubeera awo. Kati mu kujja eno gye nkolera yalemerako sisita wange akwate zino ssente zimupakire. Sisita wange namugamba ssente tulina zireke tumupakire tujja mutwala. Nana zino yandigenze nazo emitwalo yali ampa emitwalo 2. Muganda wange yagamugamba tugatuwa tujja genda ngaga mitwalo 2 ge yali agenda okumpa nga yali ajja kugerako ebigambo mutwalo kuba mumanyi mwogezi. Olaba essaawa zinankubira essimu bannaye ompeerezaayo ku kasente. Namugamba bula nkubuulire musajja watonze sirika daama nti najja kukola kuweereza abasajja sirika daama. Sisiriwalangako kutuuka ku ekyo. Bwe wandifunyeyo obukadde 3 nange nengattako ne tugulira omwana poloti. Ne mugamba eyo ojja gimugulira kuba mwana wo eyo yo ojja mugulira. Sinnatuusa kiseera nze kimugulira tesiriwa gimugulira kuba gwe taata we ojja mugulira. Tuŋŋambe ebyo bintu kuba nze sirika daama nti ngenda kukola ssente nzikuwa ekyo tebakikulimba. Ndi ku kyeyo naye sisobola sikuwa musajja watundeka toddamu kuzeesaba. N'abivaako ne yeewummuza. Kaakati muganda bwe yankubirako ku ssimu mulamu wange yaŋŋamba munnange mukazi munnange olina omwana omu olina omwana kaŋŋambe omwana muganda wange olinamu omwana omu naye nkusaba lekera awo musaba. Buli wamukubira essimu ng'akubira maama essimu gundi nankubidde essimu asaba ssente. Toddamu mukubira gumanga omukazi kolina kati n'omwana wo kwajja okulya nange ke nagumira. Ne ŋŋamba oba tampa kale kaabireke sigenda kuddamu musaba nja kubeerawo nja kuyiiya mpola mpola kasente ke nnina ng'omwana wange nkola ki mulabirira. Ne tubeerawo bwe tutyo nga mwami ankubira essimu omwana njagala muteeka mu kisulo saagala genda kubeera eri naye ng'ayagala kubeera eri naye ewuwe waka. Omwana wange kakati omwaka ogwo oguwedde omwana yakomawo nazizeyo ke Uganda. Omwana yaŋŋamba mami yegwe maama wange. Ne mugamba nze maama wo nze yakuzaala gwe yanzaala n'onnyonsa
ne mugamba yenze yakuyonsa kale ngulaba asika omukwano okujja gyendi kubanga yamukima n'amutwala ewuwe n'abeerayo holiday yonna kati ndowooza omwana okumbuuza ekibuuzo ekyo alabika eri bamugamba ono maama wo nga bamulumiriza kati omwana n'abeerawo nga ngamba gwe maama wange naye nga buli kaseera abeera ntunuulidde naye nga binsisa abeera ntunuulidde bw'ati nga mugamba kiki obadde ki abeera ayagala kutuula kumpi naye nga neetegereza bw'ati nga ngamba gwe maama wange bamugamba munaye nze maama wo bannange Suzy omwana wange nze abantu bonna beewunya Suzy nazaala omwana eyalungiwa newomusiba akakaya balowooza muwala newomusiba akakaya n'essaawa yaleero omwana mulenzi naye abantu balowooza muwala yankubira essimu omusajja oyo gwe nazaala ngamba wabula nakuzaalamu omwana omulungi weebaze Mukama ne mugamba mulungi naye naye tunuulira dameeji yo gy'olina ewaka wetegerera nti nange ndi mulungi nebaze okuzaalamu nze omusajja omulungi ne mugamba oli gwe wazaalamu ewaka mubi lwaki ye omwana wamu atunula bw'atyo lwaki tatunula ng'ono ne mugamba nange neebaze okufulumiza ekintu ekiteredde kati oyinza ogamba oli ye mulenzi ono ye muwala nze abaana bange bonna balungi ne mugamba era yadde balungi era waliwo enjawulo Suzy omwana wange Munyarwanda awedde emirimu oyinza olowooza Omunyarwanda omuwala kyokka ate nga mulenzi awo nembeerawo Suzy nemwesonyiwa negenda yadde nali mwagala nga omutima ne gwesalako mpola nga bambuulirira kuba nakaba amaziga gaali mangi munaye nga nkwata kubo kujja eno nga ntandika kukolera eno gyendi nange nga ntandika kukolera musajja wano omu tubaddewo omusajja atandise okunkwana nsooka neŋŋaana naye munnange era nga omanyi ebyenfuna jjukira gwenkolera ate ye boosi ngatandika nga nkwana nga tubeerawo nga mpangisiza akayumba natandika okujjayo ewange ebintu ntovu ebityo nasooka nfuna olubuto olwasooka nga luvaamu manye ne gye tuli waliyo omusana mungi ne gujjamu olwo olubuto olwasooka nga mbeerawo okuva nembeerawo kati okuddamu okufuna olubuto olulala ndufuna mwezi nga gwa 9 omwaka oguwedde nali ngenda tuddamu Suzy olw'embeera Suzy omusajja mwezi obange nga ajjayo ku makya ku Sande ku makya nga nemubuuza naye bannange ewange gyotasobola dde osuula olunaku olumu lwaki okola ebikale nembeera awo kati nga nebuuzaako kuba tubagamba munnange ojja mumanyira abasajja bwe batyo kasita akuwa buli kyokola kyoyagala neŋŋamba naye mpulira mutima gubeera gunnuma nze nange mba mpulira nga njagala mbeere ku Suzy nze okuva edda neegomanga nnyo Suzy nange mpulira nga njagala nnyo keera ku makya fumbira omusajja wange emmere agende ku makya ng'alidde mubuuze banaye mpulira nti egomba Suzy naye Suzy mbonyeebonye n'abasajja mu baganda bange bonna simanyi lwaki nze mbonyeebonye n'abasajja banaye mpulira nekenyini anzirako omuwala naye ali bulungi Suzy naye nze ne bakubonyaabonya nodda muno nodda muli n'obakaabiranga nga bagamba munaye tokaaba mu basajja n'obeerawo kiro kiramba n'obeera mu nnyumba ne weggalira n'okaaba nali ngenda kujja mu lubuto luno omusajja yanneegayirira nagamba tojja mu lubuto nkwegayiridde si Munnayuganda bannange yanneegayirira nga bagamba oba lwagala luleke nga ngambye ajja ddulabirira Suzy kituufu twakola ki bannaye akayitamu bansaasire kituufu lwalulabirira sijja kumuwaayiriza naye Suzy ekintu ekisinga okunnuma omusajja tasulawo Suzy omusajja omwaka oguwedde nagenda e Uganda Suzy nagenda e Uganda omwaka oguwedde nankubira nga amasimu ag'okumukomawo Suzy nenkwata ekkubo n'okuma olubuto luno lwasembayo luno lwandwaza nnyo nalwala naye nakwata ekkubo olw'omukwano gwe nalina nenkomawo naye Suzy okuva bwe nakomawo mu January Suzy
omusajja talinnyangako wange yatokugamba nti yeebaka nange. Namuweereza message ne mugamba naye ankubira tankubira simu takola ki wabula simu gyankubira yakuŋŋamba nti oli ludda wange tojja nze njagala kuvaawo ku dduuka. Suzi n'owulira nga amaziga gakuyitamu. Suzi abantu obalaba bali bulungi babba basisita bange tuli eno ku mawanga naye ng'olaba bo babeerayo gwadde alina abakazi 2 n'omulaba ye ng'agendako keewoono neeno neewoono n'agendayo naye ng'olaba bali bulungi babakolera ebirungi babagulidde zipoloti bakoze biki naye nga gwe tewali wabula okubeera awo n'akulimba kino abawala bamukubira amasimu ne mugamba naye bannange baki abawala bakubira amasimu lwaki tontyamu mwabo oyo abadde ayagala gundi buli abadde alina kyayagala naye oyo abadde na sisita wange abadde balina bibansabye ebyo mabibansaba nze nange sibirina nja bibawa ng'olaba abuzaabuuza nenamba nga wagirabye dda. So zine musajja mukunkwana yaŋŋamba talina mukazi bane ngera ng'olabira kale ng'olabe nti alimba kubanga bo banene abantu bino babeera nnyo ewaabwe ewaka amala funa mukazi n'alyoka avaawo. Naye nabuuzaako ko omuntu omunaŋŋamba oyo myaka gye tubadde kuno nga tumulaba oyo omusajja mwenzi kale mutyakazi ye mutyakazi y'omuntu ow'ekitiibwa buli mugwawo ekitiibwa naye bannaye mutyakaze nnyo 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 kuba talina lunaku lwasula waka yadde ng'alima nti asulawo. Ne mugamba kati ki ekikusuza ewaka okimanyi wampangisiza ennyumba lwaki obeeranga nnyo ng'oŋŋamba osula wammwe ewaka lwaki obeeranga obiŋŋamba ng'okimanyi eri wampangisiza ennyumba nze nina ensonga lwaki sijjeyo ne mugamba nsonga ki eyo gyompa nkugambye jangu obeerewo wiikisi 2 zokka nze nina muganda mukwano gwange agenda kuwanjula tulina meeting buli lwaggulo ate nze best man. Suzi nenkaaba musajja yanjogerera ebigambo bingi naŋŋamba naye gwe tisasenga namanya sandi kufunyisiza nalubuto tetwandyeyagadde. Suzi mmunga n'edduuka lye ndimu essaawa zino abantu bonna bakubuulira kye nasangamu. Suzi mmu nasangamu ebintu nasangamu oyiro ndozangabo nga 6. Suzi mmu naye nkola era nga abantu bagamba naye ono omuwala yajja n'omukisa omuntu yali tagendangako na Dubai n'agenda Dubai n'asuubula emirundi 2 kati edduuka lyonna lijjudde sipeeya ng'abantu bonna babyogera edduuka lyonna lijjudde naye bannange ono omuwala yajja n'omukisa. Suzi mmu nga abavubuka bankwana nga bagala nnyo okulaba ani bba wange oba musajja kyankwana bangi ne bankwana neŋŋaana munange olw'okuba neesigulidde ku mugagga. Suzi nga neesigulidde ku mugagga ngamba mama omugagga anaakola ki kambeere n'ono kansetulenge n'ono. Suzi omusajja kyankoze essaawa zino ndi lubuto lwa myezi 6 Suzi naye omusajja talinnyangako wange naye nga kkubira simu kugamba nti yitawo ku dduuka oluddewo oliwa. Kaakati nagenda okulaba neŋŋamba ngenda kumenyeka nnyo sate saagala kuddayo waffe kuzaalireyo kanzaalire kuno katunoonyeyo omuwala tukole naye. Suzimu n'omuwala anfuukidde ekizibu. Suzimu mbatega essimu n'owulira nga boogera n'omuwala awo nze teekawo just recording n'entambula n'efuluma ndabe nga bali mu kwogera ega olina omusajja biki naye ng'omuwala mu kujja namubuulira buli kimu ne mugamba nze ondaba wano oyo musajja eyanfunisa obuluto mukama wange era nze buli kimu kyenjagala nze sente nzijjamu bujja mpulira appetite eze kyenjagala nzijjamu bujja sente n'enkitumya n'enkirya. N'omuwala naye abiraba naye ndowooza n'omuwala yagenza okulaba agamba gwengo maama gwengo nange kanneetege. Sozi omusajja atumya ebyokulya taŋŋambako nti oba gw'onooya wabula abuuza ne wembeerawo abuuza muwala oli bakono togenda kunywa caayi togenda kukola ki nga batuma ebyokulya byabwe naye nga nange wendi. Sozi nensirika nenjagala okukaaba ku mutima neŋŋamba naye mukama n'omuwala namwereetera naye namwereetera. Sozi nnoonya omuwala engeri gy'agenda Sozi omuwala simanyi bannaye noonya engeri gy'agenda omuwala kati naye ebyokulya bitumyanga waayagala Sozi omuwala naye ebyokulya bitumyanga waayagala kati
banaye mpulira nfa omutima gunnuma sozi nentuula nenkaaba neŋŋamba naye nze lwaki bambonyaabonya otuuka ku kino oba singa olubuto nalugjamu nengenda nenoonya omulimu ewalala. Banaye mpulira nfa sozi, mpulira nfa omusajja n'akuyita naye yadde ogamba nti nno kajjeewuwo ng'akubira amasimu liitiriiti okuva bwe nnava ewaffe mu January tutuno tugenda mu Gwakuna tisozi omusajja talinnyangako wange wabula yalinnyayo omulundi gumu nga azze kuyomba kuŋŋamba lwaki saagala genda kkula ng'olwo nneekyanze. Kyokka wano waba ayogera ne baganda bange yeefuula nti ye mulungi naye nga mbagamba abalimba byonna byabagamba abalimba sozi ensula nkaaba naye nsaba ku magezi bannange, nsaba bawuliriza bampe ku magezi bannange. Bw'obulamu buzibu. Sisita alina wabadde agamba nze siri kadaama. Eno obusungu obadde olina bungi kuga engeri gye yakumanyiira. Ssebo ne bakadaama tebaliwo okukola nga banoonya ssente zaabwe nga bazigabira abasajja. Naye kugamba olina obusungu, olina obulumi. Naye ndoza kangende butereevu. Ako ka disclaimer sister tumusaasire. Oli ayinza ogamba oyo omuwala kikyagezaako okutegeeza ssebo. Naye ali bweru wa Uganda ali mu kuzinoonya. Naye kadaama. Naye nina bakadaama bange, njagala okutumira ku bakadaama bange abali mu Bungereza. Waliwo Mami Olivia. Twali twogerako awo emabegaawo nange waye simanyi ondaba bwenkola obwakadaama mbuli bize. Mumbejja Nabbanja toli kadaama. Toli ntandika nti okukyogera. Nenjala okubuuzako ku bakadaama bange abali mu Sudani. Mami Faith. Mami Faith oli Sudani. Bannange webale kutwagala. Atera okweyita kadaama. Bangi n'olwekyo nnyongera obbategeeza ba sweetheart abawangaalira mu kyondo kya Buwarabu nti obwakadaama tebuli eyo yokka, obwakadaama buli gulobo. Naye kale tetumunyiigira sister bambi ayina obulumi, ayina engeri gy'ayogera era waliwo ntuserenga sister tunaagambye nti mukkakkamu nga mpulira avudde mu mbeera naate nemmanya nti omuntu ne bwaba mukkakkamu era naye abaako ebyemujja mu mbeera so awo ne mupadoninga. Njagenda straight ku nsonga ye, naawe ojja kuwa endowooza yo mu comment section. Olowooza ki ku bisoomooza sister? Njagala kubeera straight. One, I am so sorry about what you're going through. Olina olubuto, mu mbeera y'okubeera n'olubuto. Musajja akuyisa bubi. Sitakukuba takuvuma naye ayina embeera gy'akulaga, ayina enkuba gy'akkubamu eyo ey'okwiignoringa ekuluma nnyo. I know yakuteeka ku pressure okomewo e Uganda. Now from January tuyingira mwezi Gwakuna, musajja tajjanga kyokka wavaayo e Uganda. Hey, biruma. Njagala kusooka kugamba ebigambo bino. Balubu ezo z'olaba bw'onoozinoonyerezaako ebyafaayo biraga nti omusajja eyakola balubu eyo okutuuka okugijjamu ekitangaala eyakeebeereko nga bwe tugiraba kati yagezesa ogwasooka n'atuuka ku mulundi ogw'olusanvu like 1 to 100, 500, 600, 700 nga kikyaganye, 800 nga kikyaganye, 900 nga kikyaganye, 999 times nga kikyaganye. Finally ku mulundi gwa 1000 ettaala n'eyaka. Ettaala n'eyaka. Saagala tugezese kutuuka ku mirundi egya balubu. Nate njagala obbategeeza nti abantu bakunyumiza ne mu bulamu obwa bizinensi. Oli okutuuka waagambira nti kati era kale n'omubuuza olugendo bwe luzze luba ajja kugamba obuwonvu n'obuga nga yatandikira mu mirimu n'akola guno n'akola guli finally ne kiramira ku guno. So njagala osooka okkirize
nti ebyo byosanze ababisanze bangi kakati ekyo njagala osooka okyemanyiize nti si gwe osoose tekitegeeza nti ebituukawo bituuka ku gwe wekka gwaliko ebisiraani gwe yatomera gwe baloga gwe bataagaliza regardless of biri bye tuyiseemu ebirala byonna njagala kutegeeza nti ebyo abaana b'abantu babisanga. Kati kyensaba mu mbeera eno gy'olimu nsaba osooka oggye ebirowoozo byo ku musajja. Abantu bangi babadde ne bizinensi ne zigwa, bizinensi ezo nga bazitaddeko abantu abalala. Mufo ky'okuconcentratinga ku bizinensi nga yasalawo aconcentratinge ku muntu, agenda okuzuula ku nkomerero nga bizinensi temulamidde naye nga n'omuntu eyali amumalamu naye nga tamulina. Kikyentegeeza waliwo obulamu bwe tuteekeddwa okukkiriza nti ebirala babikole, wano tebatuukawo. Mu kiseera kino oteekeddwa okulondawo kiki ekikutwalira obudde, ki ekikutwalira ebirowoozo. Kirabika ng'ekitali kya kukulumirirwa na kutegeera pain yo, but I want to tell you tulina okusooka kati tukole choice ku bye tugenda okuprioritizinga. Mukama mulungi nti ka business k'olimu wakasanga katono kati kagejja kava mu maanyi nga kadda mu maanyi, ekyo kirungi. Njagala kukutegeeza nabadde njogera n'omu ku bakodomi wange, nadde njogera ne mukodomi wange awo, twabadde ne conversation ne tukigenda wala gye buvuddeko yali celebrating emyaka 25 ne mukyala we. Obufumbo bwe bulungi bweyagaza newankubadde nga era nabwo beeramu ebisoomooza ng'obufumbo obulala bwonna, kyokka ate ne mu bizinensi n'ajabeera successful bulungi. Bino bye yayogedde mu kuwaya. N'aŋŋamba sozi nzikiriza nti institution ey'obufumbo ogyagala nnyo ate ng'ofubye. Ffenna tukkiriza nti tetulituuka ne tugamba nti kati relationship oba obufumbo kakati nakuguse tebuzija kubeeramu miroboli ne mugamba nti ekyo okujjako nga nkyusizza ne mpasa ku kitonde kirala nga si muntu, ne manya nti kakati ŋŋanzizza muti ne simanya nti kakati emivule gyo gyeyisa gitya mu mukwano mu bufumbo naye nga nkyalina omuntu, ekyo sikisuubirayo n'omulundi ogumu. Naye bino bye nasinza okwagalayo n'agamba nti ye kyazudde, those are his findings, ye kyazudde omuntu ng'abadde ne relationship ennungi asobola okubeera successful ne mu business. N'agamba nti saate era kyewuunyisa omuntu okubeera successful mu business obufumbo ne butamutambulira bulungi. Ye ng'agamba nti kisobokera ddala omuntu bw'oba ng'osobola okulwaninga business bulungi ng'okitegeeza nti oyina what it takes okubeera, kubanga ajagamba nti business yeetaaga consistency, yeetaaga commitment, yeetaaga okwewaayo, okumalirira, okugumiikiriza, okugirowooleza. Kugamba bw'ogenda okutunulira ebikola business ogenda okutuuka ne mu relationship oba mu bufumbo nga almost bye bimu. Lwaki njogedde ekyo? Olina omukisa, olina obusobozi obukola ebintu ebirala. Njala kukakasa nti ne relationship ennungi osobola okugifuna. Kati olumu wabaawo olumu bwe tusuula nga butukuba naye nga tetumanyi lwaki butukuba, buva ku ky'okutukuba, tubulaba tutya nti bugenda tukuba, tubwewala tutya, singa baba butukubye tuvaawo tutya. Kati awo wewali science. Bwe tunaatunuulira abaana ab'obuwala mu famire yo, bato bo, bakulu bo, baba relative bo, tetumanyi ngero zaabwe, tetuwulidde stories zaabwe, so we can't just be here ne tubenyumirizaamu nti bo baamala, baatereera, babagulidde poloti, abamu teboogera. Naye story eyakavaako bw'oba ogiwulidde badde ya bitundu 9. Ate tuwulidde sister nga yeegombesa naye nga ye yagula poloti, yazimbako ennyumba, akoze ebintu naye ng'omusajja talina nakyalaga. Naye abeewaabwe b'omuwala true tebamanyi byayitamu.
tebamanyi shida, tebamanyi kusoomozebwa kwa zasinkana n'omulenzi, kubanga bo balaba omulenzi abaweereza ebintu, tebamanyi n'ebintu babaweereza omwana ow'obuwala yaba abiguze oba n'awa ssente oli agenda agula ebintu. So osobola okuba nga obiraba naye nkukakasa obirabira bweru, tosobola birabira munda nga toli bo. Kati waliwo obulamu bwabwe bw'otasobola kumanya, bw'otasobola kutegeera. Ekyo kyo nkusaba okiwa ekitiibwa. You don't know what they are going through. You don't know how they got what they have. Tomanyi, olaba bye baagala olabe. Waliwo ebyebuziba by'oyinza obutategeera. So oyinza obutaba bo, ate era nabo tubatuuza balina bye bakwegombako. Mu nsonga eno waliwo obuntu obutonotono obujja nga buyitamu ne buva mu butono ne bukula ne buzaala ebinene. Bwe ngenda butereevu ku kizibu kyo, ojja kuzuula nti waliwo ekizibu ekiyinza okuba nga kitegeerekeka nti osobola okubeera n'ogaayi n'abeera muzibu. Teri mu relationship zino z'oyingiddemu, tewaliwo relationship gye wali ogenderera nti ogenda giyingiramu egenda kufa era ng'okimanyi bw'otyo. It just happens that you go into a relationship and along the way ebintu ne bikutabukako n'otabeera comfortable, ne mutabeera comfortable ne mukita. Naye njagala kutegeeza nti omuntu okuyingira mu relationship n'osenvula ekigere n'oyingira ew'omulenzi gy'asula n'akuyita mu hotel n'omuggyiramu engoye n'omufunamu olubuto, abasinga obungi bw'omubuuza nti decision eyo wagituukako otya ey'okuzaala. Kati awo wali omutawaana. Bwe tuddayo eri emabega baali bakulaba olwedde ng'oli mwana muto, wasoma oli mwana muto. Kati ne bwe bateekawo embeera yonna ey'okwagala oggyemu olubuto nga balaba oli mwana muto. Okakana omwana omuzadde. Naye njala kutegeeza nti bwe tuba tetwegendereza nnyo, history oba ebyafaayo birina engeri gye bigenda byeddiŋŋana. Kibeerawo nga tetutunuulidde byayita, tubigeraageragiri ne we tuli olwaleero. Abawala bangi mbagamba nti bakuzaalamu omwana asooka ne kiba kyangu okuzaalamu omwana owokubiri. Bw'obeera mu relationship esooka n'etakola bulungi, oteekeddwa okutuula wansi. Kyova banna bagamba nti mubeera mwetaagamu ka break. Oteekeddwa okusooka n'otuula wansi n'olowooza n'ofumiintiriza n'okubaganya ebirowoozo mu mutima gwo n'omuntu oyo ow'omunda ku relationship eno biki ebibaddewo. Relationship eno twasuubira ki? Relationship eno yalabika etya mu kusooka? Relationship eno lwaki ewunzise bweti? Relationship eno okubeera bweti nvunaanyizibwa ki? Oli avunaanyizibwa ki? Ebintu bino ebigenza obubi nali nsobola okubiraba before. Relationship eno okugiyingiramu nayina okugiyingiramu. Kakati waliwo we tuteeka ebirowoozo n'ogamba ne kati nze nabaki buli relationship njigaanira. Njagala kutegeeza nti osobola n'okutuuka ku ya 20 bw'obanga totunuulidde kizibu kivaawa. Bali abasajja by default batekubanga baba n'obuzibu, basiga ekifaananyi kirungi mu kusooka n'obeesiga, along the way ne bikyuka n'otabeera comfortable n'ovaayo. Oli asobola okugula epoloti n'agula esooka ne bamufera, n'agula ey'okubiri ne bamufera, n'atuuka ku y'okutaano nga bamufera. Lwaki aguza epoloti esooka bw'atuuka ku poloti ey'okubiri taba mwangu wa kufera? Aba atunuulidde biki ebyamuviirako okumufera. Yateeka obwesige mu yali amuguza olw'ebigambo bye yamugamba. Bamuseetinga abantu, yazuula luvannyuma ye abantu bwe yabalaba nga alaba abantu bakulu. Kuliko n'omukyala ayambadde gomesi, ate kuliko n'omukyala omulala yali alaga nti naye alinawo poloti, yalina wa lubuto. Mukimanyi nti abantu bateeka obwesige mu mukazi w'olubuto nti byayogedde gaba mazima, ng'abantu bateeka obwesige mu mwana nti omwana byayogedde gabeera mazima. Ne mukimanyi nti abaana basobola okulimba, mukimanyi nti abantu basobola olimbisa abaana. Kakati mu kutunulya relationship tugamba baatufererawa
omusajja ono ddala twalina okubeera naye bw'ozaayo akatambi ogenda okuzuula ng'olumu wakkiriza omuntu atakkirizika, wawa obudde omuntu yali tagwana budde. Kakati ebyo bye tubanga tetubitunuulidde olwedde tugenda kuddamu tusisinkana omusajja omuzibu, tugenda kusisinkana omusajja atali wa buvunaanyizibwa, naye ddala ffe tusobola okulaba omusajja atali wa buvunaanyizibwa ne tugenda naye mu maaso. Tusobola okwawula omusajja omulungi n'atali mulungi. Abantu balowooza nti ono baba balabye mulungi, ffe bw'otubuulira sozi mo gayi namwagadde gayi nga mugamba sooka ombuulire nnyonnyola ku musajjawo. Nakunnyonnyola gayi ampa ssente, gayi ambuulira buli kimu, gayi ampa tayimu, gayi. Kati n'omugamba ebyo si bibi, kati mbuulira ku kino wakyekenneenyeza. Ndandoza nja mubuuza, ngamba nti ojja mubuuza ne totwala nnyo byakugambye, faayo nnyo ku by'onoolaba. Banesoze ate ekyo kijjiwa ekyo nga gayi wange tomanyi naye simumanyi, nenze nkubuuziza otuta omutawaana okutegeera bino na bino ku muntu oyo. Osozi kandabe abamu ogenda okutuuka nga kirungi nga katutambuze naye era tosuubira nnyo nti ogenda kusanga atuukiridde. Waliwo ebijja okujja bikusoomooze, waliwo ebijja okukyukamuuko, naye tubeere nga tuteesiteesa omutima gwaffe. Mubaamu gwe tumwegwera ne gasozi maama nyabo nakyamuze bukyamusi, bwe nalabye haiti, bwe nalabye six pack, bwe nalabye obusente bwampa sozi mmo. Omusajja okimanyi nti mufumbo, yaŋŋamba alina omwana omu, nazudde ng'alina abaana 5. Ogezaako okuntegeera sister, njagala kutegeeza bino. Oba oyagala oba toyagala, ne bw'onoddamu n'oyingira relationship ogenda kusinkana omusajja omubi omuzibu. Kyentegeeza ogenda kusanga omuntu atatuukiridde. Sigamba nti kati genda bugenzi kuba olwedde ozootomera ng'otomezebwa. Kakati twagala kumanya nti abange omuntu ono atuukiridde tajja kubeerayo, naye twagala aliikako, twagala alikalekaleko. Omuntu we n'ebigambo byayogera ddala tugwanye okumwesiga. Kakati omuntu azadde ku mwana, njagala kino abaana ab'obuwala mukiyige. Omuwala azadde ku mwana ye mwana waasooka, obadde okyali mwana muwala muto n'ozaala omwana waasooka ate relationship eyo neeta working out. Nkwegayiridde kino kitwale nga kyakuyiga. Omwana sooka okakase nti tomuzzaako nga tannaweza ekitono emyaka egi. Oyinza obutakitegeera kyenjogera naye kiwa obudde. Bw'obanga ozadde omwana ng'okyali mwana muwala muto n'ozaala omwana mu musajja, relationship eyo neetakola. Tokolanga ensobi okuyingira relationship endala nozza ku mwana ng'olinga amuzadde musajja y'omu. Kubanga tumanyi nti omuntu azaala musajja y'omu oli azadde abaana be 5 bonna abazadde musajja omu, ogenda kwekanga nga gaapu gyawaayo myaka 2 ekinene myaka 3 okujjako nga waliwo obuzibu obubaddewo, n'emyaka 2 ekinene myaka 3. Naye kakati gwe n'osanga omwana ow'obuwala n'obeera ng'olina abaana 3 b'ozadde mu bbanga lya myaka 7 ate ng'obazadde mu bataata 3 baakuloga. Otegeera bulungi bino sister, kati siri ku ggwe, njagala njogera emboozi zino nga nzigaziya olw'okuyiga okwawamu. Bw'obanga obadde mu relationship n'ozaalamu omwana, oli mwana wa buwala, oyingira mu myaka 2, wakayingira mu myaka 2, oli mu myaka 2, kobeere ng'oli mu 30s naye ng'omwana wo gw'ozadde yasooka. Relationship ne taata w'omwana neggwaawo, n'ofuna omukisa oguyingira relationship ey'okubiri. Ebiteekeddwa okusooka ku mwanjo nga si priorities zo bwe butazza ku mwana oli mangu. Sigamba butamuzzaako, naye butamuzzaako mangu, kiwa obudde. Era bw'onoosanga abasimattuse ojja kutunula ng'osanga relationship esooka bw'etaakola, n'azaala omwana oyo
omwana n'abeera naye, omwana aba ayingira mu myaka 5 bawezezza 5 n'atandika okulowooza okunoonya relationship etegeerekeka. Buli buyinza okubeerawo relationship awo bwe bakulimbalimba ababooda ne bakugulirayo pampers n'ofunayo awo ekigagga ne kijja kikuwaayo 5 byonna bikole mwannyinaze, ekisinga obukulu wali badde obyewala naye oba tosobola kwefuga byonna bikole ne tokola ensobi. Okumira obujulizi bwa relationship eyo, obujulizi bwenjogerako ye mwana, tokoleyo ensobi, byonna mubyekole, mwambuke mukkirire, tozza ku mwana ng'akyali muto. Lwaki? Toli sure nti relationship eno eneekola okutuuka okugizaalamu omwana. Kwoyinza okusinziira, kyenyinza okugamba, osobola okusinkana relationship ey'okubiri ng'omwana omulina naye nga onazaali serious, tugeze relationship ya mwayagala ebeera official, mugenda kugattibwa, mugenda kwewasa, agenda kuwoowa, waliwo level ya relationship gy'osinziirako. Oyira omusajja akuwasizza, ekyo kirala. Naye zino relationship zaffe eziri casual, ezitategeerekeka, naawe kenyini bakubuuza relationship ng'otya okugamba nti oli mu relationship, ng'otya okugamba nti oli single, naye ng'ate buweera bw'oli single. Kakati oteekwa okuba ng'okakasa ng'olina ensonga ezikwatikako, eziwulikika, ezinnyonnyolekeka, ng'oziraba n'abalala ne baziraba. Lwaki ozaala omwana amangu ago ku musajja omulala? Bw'otakola ekyo, njagala kutegeeza osobola okuzaala abaana 5 mu myaka 10 ng'obazadde mu bataata 5. Nkugambye nti ababoolaba abamu akaana ke bwe kaweza emyaka 5 relationship emutuusa okuzaala omwana. Ziri zonna zonna ezisoose zibadde relationship zaawunzika ziri situationship, n'azivaamu. Kati omwana ali mu myaka 5 ate ne relationship kati alina experience. Kyokola buli relationship bujja ne kaba ka wiiki, ka mwezi, ka mwaka, n'agamba kati eyembwa nga yali yagala nzaalemu omwana muyo. Oyo omulenzi namulimba buli minti ndi lubuto, n'amala omwezi mulamba nga tannoonya. Yamala kunnengerako ku mukolo ng'alaba si lubuto, n'alowooza kati ekizibu kyaggwawo, nalugjamu, n'addamu n'ajja ng'azunza obupale. Kati olaba yali agenda okumalira obudde. Naye omwana bw'abeera nga ali myaka 5 era ogenda okulaba ka relationship okafunye mukabadde mu myaka 2 ofunye olubuto oba ozadde ng'oli ali mu 6 oba mu 7. Era kambabuulire omuntu akozesezza fomula eyo kizibu okumusanga ng'azadde abaana 3 mu basajja 3. Naye njagala tunoonyereze abawala abatera okuzaala abaana 3 mu basajja 3, bw'onoonoonyereza ojja kuzuula nga ono omwana gwe baamuzaalamu ne bamulekawo eyasooka aba aweza emyezi 6, aba aweza omwaka, sisita bwe yafuna amukwatirako ku buvunaanyizibwa naye n'amuteekamu obwesige, n'agamba olaba ate ono ampadde n'obuyambi ku mwana gw'atazaala, olaba njagadde bw'ati nga n'omwana si wuwe, olwo bwe nnaamuzaalira ogenda okukkakana nga mu bbanga lya mwaka bwaka afunye olubuto. Era ogenda okukkakana oli aba aweza 2 ng'ozaala. Ekyo kijja kusuula mu relationship 3 ng'obala 3 n'abaana 3. Kati mu kino kyengezaako okutegeeza mukwano, bino biruma ebibaddewo naye tubiggyemu byakuyiga. Ngambye nti osobola n'okugezesa n'otuuka ne kuwe 10 bw'olwawo okwezuula, bw'olwawo okuzuula awava obuzibu. Abasajja bo already balina obuzibu n'abakazi balina obuzibu. Katuteekeddwa kubeera bagezigezi nga tebatutomeza. Relationship gibeere mu bw'olaba tekola, leka kugibeeramu ate n'ogifunamu n'olubuto nga tonnagikakasa. Relationship waliwo betusinziirako okugikakasa n'ogamba why tezijja kutuukira, buli kimu tekijja kubeera perfect, but at least here era kale katugenderaawo. Naye abamu mumatira mangu n'okkiriza mangu, so toyina kizibu nti oba baakuloga relationship zaakugaana, waliwo obukukuba butono nkukakasa
bw'ona obutunuulira n'obutereeza ojja kulaba enjawulo ku relationship eneddako. Wakiri otuuke ku level yakubeera ng'ogamba nti relationship zikyakugaanidde naye nga tezirina baana. Wakati ogezezaako okuntegeera bwe tubigattagatta. Njagala okukwagaliza emirembe gya Katonda. Prioritizinga kati mwana. Va ku musajja atakuliiko. Ogenda kuteeka amaanyi go, oteeka amaanyi go mu musajja ataliiwo, oteeka obulamu bwo mu katyabaga, oteeka obulamu bw'omwana wo mu katyabaga. Omwana kaakati akula, tuyingira myezi 7, tandika kulowooza bya kushopingira mwana, ogenda kuzaala otya omwana, ogenda kukuza otya omwana. Bino byolina okubeera mu kiseera kino. Sangula amaziga gakaaba agasembayo kubanga ne gw'okaabira tagwana kukaabira. Kaaba gumu nga gwa mugaso omala okite. Okujjako nga waliwo ekikyusa ate nga kitegerekeka. Naye mukwano gwange omwagalwa, obufumbo bwe buti bw'olowooza nti oli mu relationship oba toli. Tuteekeddwa okukkiriza kituluma, kitunyiiza, kitukosa, naye ate mazima ge twetaaga. Labirira mwana wo, otuule wansi oluvannyuma ogambe nti biki by'ogwana okutereeza, biki by'ogwana okwewala. Omusajja gw'oyagala mu bulamu bwo ddala be bano abasajja b'ozosinkana. Okola choice enkyamu, okkiriza b'otagwana kukkiriza. Webaka ne b'otagwana kwebaka nabo, ofuna embuto mu batagwana. Naye ogenda okukizuula oba oliawo tebagwana ng'ate omaze funa lubuto. Oyinza obateekamu obwesigo olw'ebitonotono bye baba bataddewo ne bakulimba. Naye nkugambye nti ekyo kyokka okitegeera wawaddewo ebbanga. Nti wawadde ebbanga, eryo ebbanga likumala okutegeera omuntu nti ogwana omuzaalira oba togwana. Kyobula nkugambye nti oli watuuka okuba ng'akuwasizza. Ne mugenda mu bakadde ne mwakyala ne mwanjula ne mukola embaga. Mukwano, wabaawo by'olabye ng'omusajja ono ddala mweteefuteefu okukola ebiraga nti agwana okumwagala, okumufumbirwa, okumuzaalira. Bwe tunaatereeza ebyo, gezaako ku fomula eyo, ojja kulaba. Waakiri tutambuzeeyo emyaka emirala 4, 5 nga relationship tuzisanze naye nga tuzuula nti tezitugasa, tezitugattako, nga tuzoogerako naye nga tetulaga mwana. Nsaba Mukama akunkumire. Soma comment section messages ezirimu. Olabe baganda baffe bannyinaffe kye bagamba, tutandikirawo. Bisoomooza naye Mukama ajja kuyisaawo. Na kino kijja kuggwa. Ekitatutta kitufuula bazira. Ekitatta muyima tekimumalaako nteeza. Wano tuggyeewo ekyokuyiga kinene. Oba oliawo we tuneeyasinziira ku ekyo, obulamu bujja kukyuka. Abalala bagezesezza ku basajja 5. Bana 5. Mukama akunkumire.